Symptoms of pregnancy, early pregnancy symptoms. Biki byosobola okulabirako nti oli lubuto, biki byosobola okulaba oba signs ki zosobola okulaba okukakasa nti wandibanga oli lubuto, wandibanga oli lubuto ngo olaba signs zino. Symptoms of pregnancy. Buuza omusawo Gerard Massa gemanya gachano yaffe gy'oliko leero, era nsanyuse nnyo mukwano gwange okubanga oze ku video yaffe eno. Nyiga epesa lya subscribe obeere nga ofuna videos empya ze tuteekayo buli kanaku. Subscribinga oyongera kutambuza video eno abakyala bonna oba abantu bonna abeetaaga okumanya ku ebikwatagana ne women's health oba ensonga ez'abakyala babeere nga balaba videos zaffe. So tugenda kuba tutandika ku symptoms of pregnancy oba signs ez'olubuto. Sign esooka gye tuyita missed periods. Omukyala buli babanga abadde alina okulaba periods ze leero naye n'abanga tazirabye, oba obadde olina okubanga olaba periods zo guno omwezi n'obanga periods zo tozirabye oba kye bayita okumissinga periods zo, wandibanga eno ye sign esooka okubanga eraga nti oli lubuto. So sign esooka okulaga nti oli lubuto yeno gye bayita missed period. Wo missinga periods zo, then chances nyingi nnyo nti osobola okubanga oli lubuto. Ky'oboozaako olina okumakinga sure nti olaba omusawo wo n'abanga akukebera oba naawe osobola okukola test eya pregnancy ng'okozesa kano akantu akatini ke bayita ka urine pregnancy test oba ka HCG test. Next, pregnancy symptom sign eddako gy'osobola okulabirako nti oli lubuto yeno gye bayita fatigue. Fatigue kwe kubanga buli kiseera obeera mukoowu nnyo. Buli kiseera oba tolina maanyi, ebintu byonna owulira nga kwegamba toyagala kubaako na kyokola kyonna. Buli lwoba nga otandise okuwulira embeera eno, then kiba kitegeeza wandibanga ate oli lubuto ng'ate lukyali luto. So fatigue ye sign ey'okubiri gye tuli okwogerako. Jjukira nti esooka tugyogeddeko ne tugamba nti missed periods o missinga periods zo n'oba nga tozirabye guno omwezi. So sign edzeeko yeno gye tuyise eya fatigue. Buli lwoba nga owulira buli kiseera nga oli mukoowu nnyo, owulira tolina maanyi, then yeyo sign ey'okubiri eraga nti wandibanga oli lubuto. Next, pregnancy symptom oba sign eddako gye bayita smell sensitivity. Smell sensitivity kwe kubanga buli kiseera owulira oyagala okubanga kwegamba osesema buliro, buli kiseera wabeerawo embeera ey'okuba nti ebintu ebisinga byonna biba bikuwunyira bubi, ate oba owunyira mangu ebintu n'ebikuli ewala. Buli kiseera oli n'aba afumbye ki naye n'oba tonatuukawo oba owulira muli nga kwegamba waliwo emmeeme ekusindikira buli kiseera owulira nga kwegamba owunyira buli kimu kyonna. Next, sign endala gy'osobola okulabirako nti oli lubuto yeno gye tuyise morning sickness. Morning sickness ozukka ku makya bulungi naye ogenda okwewulira muli ng'oli mulwadde nnyo ate nga bw'oba kutwala mu ddwaliro ne bakebera omusujja nga teguliimo. So buli lwoba nga oli kufuna embeera eno ze zimu ku signs z'osobola okulabirako nti oli lubuto. Next, ye sign gye tuyita food aversions. Tugyogeddeko wali mu sensitivity naye tujja kuddamu tugyogereko mwene ensonga nti oba otandise okubanga kugamba emmere esinga obadde ogirya naye kati tokyagirya, then yeyo sign gye tusobola okusinziirako okugamba nti wandibanga oli lubuto. Ate sign endala gye tuddako yeno gye bayita mood swings. Mood swings kwe kubanga kwegamba omukyala abadde musanyufu naye ate n'olaba nga embeera ekyuse. Omuntu abadde si muyombi naye ate ogenda okulaba nga ate kati yayongedde okuyomba. Kwegamba buli kiseera aba embeera ebintu ebisinga bimuyisa bubi, eno kyandibanga kiraga nti wafunye olubuto era oba olina okuba nga weekebejjebwa n'olaba nga at least bakucheckinga ne balaba oba olina olubuto. Next, pregnancy symptom oba sign endala gye tuli okuzzaako ye breast changes. Breast changes kwe kubanga amabeere go ng'omukyala gajja kukyuka, gajja kutandika okubanga gakulumirira, ate n'ekirala gajja kweyongera mu size, ate n'ekirala gajja kubeerako obuntu obutandika okukula nga wano omwana wayonkera, bubeeranga burash naye babuyita mu luzungu tubuyita Montgomery's tubercles.
buyambako okubanga bufulumya ka oil oba kabuto akajja okubanga kaletera ebbeera okubanga teribeera kaluvu nnyo oba very dry, and then of course kayambako n'okubanga amabeere go gabeera nkwegamba nga tegafuna biwunds mu maaso eyo ng'otandise okuyonsa. Next, breast changes tujogeddeko. Next pregnancy symptom yeno gye tuyita frequent urination. Omukyala ali olubuto naye ng'ate buli kiseera awulira nga kwegamba ayagala okufuubisa. Kino kiba kiri nomo, kiba lwakuba nti nabaanayo engeri gye kiri nti oli lubuto yeeyongera mu size nebanga kwegamba eba nnene nnyo. So nabaana bwe banga ebadde nnene nnyo egenda kuleeta okubanga kwegamba enyigiriza kana akatundu ke tuyita akawago oba urinary bladder, ojja kulaba nti buli kiseera ojja kuba oyagala okubanga ofuubisa. Next pregnancy symptom yeno gye tuyise bloating. Bloating buli kiseera ojja kuwulira olubuto nga lujjuvu, buli kiseera ojja kuwulira nga kwegamba olubuto lujjudde. Kino kiri nomo, kibeerawo lwakuba nti emmere oba ogiridde ng'omukyala eyakafuna olubuto, emmere eno etwala akadde mu lubuto lwo oba mu mubiri gwo kuba erina okuyingira mu blood stream oba mu misuwa gyo ebeere ng'egendako ne ku mwana. So okuslowing down digestion eno kibeera lwakuba nti wabeerawo hormones eziba zitandise okuba nga zikyuka mu mubiri gwo. Next pregnancy symptom yeno gye twogeddeko gye tuyise raised body temperature. Raised body temperature buli kiseera ojja kuwulira nga omubiri gwo gwokya. So oba ofunye sign eno, then sign nayo eraga nti wandiba ng'oli lubuto. Then esembyayo gye tuyise implantation bleeding. Obanga otandise okuba ng'olaba akasaayi nga kafuluma, making sure nti olaba doctor wo ajja kola scan akukonfirmingire oba olubuto mweruli oba temuli, oba oluba mweruli luli mu luseke oba luli mu nabaana. Webale nnyo okubanga obadde naffe ku channel yaffe n'obuuza omusawo Gerald Massa. Sanyuse nnyo okubanga omusomo guno ogulabye era bulirako ne ku mikwano gyaffe emirala mingi. Subscribinga komawo nkya kusaawa 11 tujja kuba tuteekayo video endala era tweyongere okubanga tuwayamuko ku nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu. Ndina obubaka bungi bwe ndi okuleeta, tovaawo nga tumaliriza buno. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerald Massa, the health educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.